Kabogoza twaga tutuuka ensonga eno gyeyava omuwala yakuba essimu bamuyita Jida ng'ayagala okumanya kitaawe amuzaala tusaza tutukole ddala olunaku olwaleero tumanye Jida woli wonna wuliriza nnyo mukwano ensonga zino nga bwe zigenda okulabika nga zitambula abakyala bavudde bali babiri bagamba nti omwana ono baali baganda ba Kiweewa Kiweewa omukyala ono gwe sembayo ng'ayogera ono mama wa Jida yatugamba nandi mwadde Kiweewa naye yafa obulungi bwansukka katuddemu tuwulire ebigambo by'omukyala oyo then tuwulire basenga abagamba abeeyita basenga bagamba ki ab'omuwala ono Hello? Nyabu? Hello? Nyabu gye baliko? Kale sebo gye baliko sebo. Kale Nyabu bulamu bugamba ki? Bulamu bulungi sebo njogerako nani ono? Bampisa bintu obukozi Kadima namanja ne Kabogoza tuli mutabbizi waffe wa Beat FM. Yes sebo. Nyabu ono njogera ne mama Jida? Yes sebo. Gye baliko Nyabu? Kale sebo na gye baliko. Kale kakati bade nsaba twogere ku nsonga za Jida zino. Jida atukubidde essimu nga Jida atugamba yagala wangi? Ensonga zitya? Nti Jida atukubidde essimu. Yes sebo. Nga Jida yagala kumanya kitaawe omutuufu kitaawe yani kuba mbu amaze ebbanga akupeeka kitaawe abantu b'omulaga balala kati ate olina gwe wasembeyo okumulaga naye yagenza okugenda mu musaayi nga si ye taata we lwaki munnange wangi oyo mwana mulalu ate mulalu atya ategeera bulungi kutegeera ate Nyabu kitaawe omusaayi ebiki wangi mwani lumansi gwe namulaga ye kitaawe ate kitaawe nga bagenze ku DNA nga si ye kitaawe lwaki nze tebanonye ne ngenda nabo obukakafu kibwalina nze kitaawe gwe namulaga sirinayo kitaawe mulala akule mama Jida wangi okula kubaawo tetuganye naye kati bw'aba yagenze mu DNA n'asanga nga si ye ate nga wamulagako n'abalala sebo wangi owulira bulungi mpulira Nyabu oyo omwana bwemba gwe namulaze bagenze ku DNA esimanyi biddiiri ki ebyabwe n'asanga nga si ye kitaawe kati akule afuna omusajja namusomesa ku ssente ezange ez'ekikazi kitaawe amwagaza ki gw'omanyi ekintu ekibi ng'obutabeera na kikakyo nga tokimanyi kitaawe amwagaza ki si mwana muwala akula afuna omusajja afumbirwa azaala abaana bafuuka ab'ekika kyanveeko nange byansobako sirina musajja mulala gwe ngenda mumulaga kasita namusomesa ne mukolera buli kimu ayagala ki ekirala oba oyo si ekitaawe omutuufu ebyuma byabadde bifu anoonye muganda wa kitaawe omulala gwe namulaga babakerere kakati byansobako nange ng'omukyala byansobako singa naye oyo gwe namulaze nze gwe neekakasa kati bwe biba byuma byayenoonese agenda owa kitaawe oli omuto gwe namulagirira oyo bagende bamukebere n'oyo kuba n'omusajja omulala gwe nsuubira gwe nandibadde mugamba yanfaako mama Jida Kiweewa yanfaako kati nkole ntya olinayo ne Kiweewa sebo wangi Jida mugamba akule anveeka nviireko ddala era tandalukirako ate naawe tonsiriwalirako mama nnyo akuyita atya gwe bbaawe oba gwe kitaawe nawe muzaali lwaki mundalukiramu sibiriimu nze mama bw'atyo bwe yagamba ensonga obulungi nga bwe bwamusukka kati katuwulire abeeyita basenga saali muzibu byansobako ng'omuntu obulungi bwansuka wangi mama osiibye otya gendi sebo sibeete sebo bampita Kadima namanja ne Kabogoza oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki Nyabu ye sebo mama bakuyitaani nze Nasi Warusi mama Nasi Warusi kakati mwatugambye ye sebo mbu omukyala gwe yatukubira juzi ng'anoonya kika kye ye sebo gwe bayita Jida ye sebo nti mumumanyi ye sebo hatunnyonnyole mu kibiri bitya kati omwana oyo kale mu mukyala yennyini yamuleeta nga muto mpulira namuleeta ne bamutulaga nti oyo mwana wa muganda wamu ono mama Jida yennyini kati ate ne muganda waffe kennyini omuleeta n'amuzza oba gyali myaka emeka gye sijja kulimba omuganda mmwe ye baali bamuyitaani Kiweewa kubanga tega wano ku nkomekerezo yagamba omusajja gwe yandimuwadde Kiweewa naye yamufaako ate oyo omukyala newaka amanyiwo ono mama Jida iyo ate yaleeta omwana ate waaba agenda webbootera waka ayitawo buyisi kakati temufunanga budde kumugambako nti leeta omwana waffe gwogabagaba bwotyo wano ku ssaawa ey'okufa nga tumutuna ntukangaliko omwana yakola ki yamutujjako kuba era naawe byabakazi obimanyi
netugamba yamutujjako mu bwalibo waffe aliyeleeta nga tumuwulirawo ne tulyoka tugamba alabika omwana waani waffe naye ng'omukyala yennyini ewaka amanyiwo. Omugenzi yafa abagambye nti ono mwana we. N'erinnya baamutuuma Jida naye ddala yali ye omusajja yennyini muganda waffe ng'amutuumye Naluwaga. Naluwaga Jida. Naye Jida alabika talimanyi. Kati ono omukyala amugaba bugabi. Iye. Kuba omwana aga nti bamugabye mu bika ebiwera. Tetulaba mukomekeza amuga Mulago yandimuwaddeyo ekiweewa naffe kwe twawulirira. Kakati kanfuneko ne ku yayita ssenga wa Jida omulala Kasagwe mpulidde sayidi yo. Naye tuwulire kyagamba. Weebale nnyo nnyabo. Tumukubire tulabe naye banne muwulirize njagala musalewo tumanye. Maama munnange gyebale nyongeza ku ddoboozi. Nze Kadima wano ku biiti tubadde tufunye omukyalo oli omulala nga naye atunnyonnyodde nti naye mwannyina wa Kiweewa omugenzi. Kaakati twagala naawe otunnyonnyole kuba twagala tukakasiza eddala omwana ono tumunoonye nga tumanyi kye tunoonya. Omugenzi yafa abalaze ng'abagambye nti ono mwana wuwe ddala. Omugenzi mu kufa omukyalo oyo omugenzi ng'akyali mulamu. Omukyala yava Ebootera ewaabwe. Bayitayo batya? Ebootera. Bayitawo Bootera naye ng'abasinga bayinza okubeera nga bayitawo Buyiisa. Wano ku lw'e Masaka. Lw'ekyotera. Kati omukyala oyo mu kujja yasooka n'ajja n'omwana nga muto. Ono Jida. Ng'abuuza ewaabwe wa Kiweewa. Mpulira. Yabuuliza ku mukaaga. N'amugamba ewaabwe wa Kiweewa nga tetutegeerawo kitaawe yaani. Era ye yennyini ne wabeerawo abamulagirira nti naye nga Kiweewa tumanyiwo omuvubuka mukati byamuzaala. Okay. Kati nera we baamulagirira wennyini ewaka we yatuukira. Naye ng'endagiriro eyo yava e Buyiisa nga jjajja yagimuwadde jjajja azaala taata. N'amugamba gwe tuuka ku mukaaga obuuze Kiweewa bwe baba tebamumanyi buuza mwami Kayondo. Era bwe yatuuka ewaka n'agamba nzize nga nnoonya Kiweewa yanzaalamu omwana nga simanyi waabwe. Naye mbuuliza ku mukaaga paka lwentuuse. Taata yabeeranga agamba nti ffe Kiweewa tatulagangako mwana yadde n'omu ate kiki. Paka lwe baanoonya jjajja omukazi. Okay. E Buyiisa gye yali abeera wano e Bootera. Jjajja oyo omukyala n'abagamba ye Kiweewa yazaala omuwala oyo omwana. Naye byonna mubuuze Kiweewa. Kiweewa yafa ddi? Wabula sijja kulimba naye ng'amaze emyaka kati nga 13. Ebbanga ddene. Ebbanga ddene kubanga oyo omwana ye mu kumuleeta ewaka yali myaka ng'ebiri. Ye mu kumujja ewaka kalabika kaali kaluubirira myaka ng'etaano kubanga kaali katandise okusoma. Myaka ng'etaano. Ebbanga eryo Kiweewa akyali mulamu buli kimu. Nga Kiweewa mulamu neera n'emundeeba yennyini ke twagobako ku bigundi nga twagala okufuna ebintu bya Kiweewa by'abadde akozesa. Ne batugamba nti omukyala we yennyini ye yabitwala ffe mukyala waani nti maama Jida. Okiwulira ne tutaakayana yadde n'akamu ne tugamba nti katuta omwana tukimanyi nti yamutulaganga mwana waffe. Abaye yabitwala si nsonga. Kaakati kye tugenda okukola maama. Kati ye omwana ne bw'oba omufunye. Ye gwe sooka omubuuze nti maama we yagamba bamuzaala ludda wa kubanga nze njijukirako amannya alabika ye Namata. Manyi oba yeeyitanga Namata. Okay. Eriryawo bwe lityo naye nga ligendera ku Namata Saala. Kale katugezeeko tumunoonye ogambe omukyala w'e Bootera. Omukyala bamuzaala Bootera. Kale katumunoonye bw'ajja wano tumuwe ennamba ze ez'amasimu wagambye era n'ebifaananyi bya Jida nga muto. Ebifaananyi nze kennyini nkiyinako nga waliwo akatabani nga kakola birthday. Ne wabeerawo ekya maama we ne wabeerawo n'ekya muto we. Asabda. Kale mukwano katumunoonye tuva ku Bera FM ekintabuli ky'omuzika tumugezeeko tumunoonye tulabe. Kale taata. Nkale nnyabo weebale nnyo mukwano. Kale taata. Bala ensonga muziwulidde. Tuziwulidde.
Ense bana. Aha. Abogoza mulamusizaawo. Ekyo kyamazima. Owakana okkiriza ogaane oyo mwana wakiweewa. Mwana taddamu kunoonya kika kirala. Agende mbakiweewa. Weewaabwe. Abudulu. Wanji. Weba tuweza tevu. Nkali. Unabera ichadi mtale wa mzee kanipeleka mungu. Eka kati jida na magezi gemuwa. Ubabaye kwa mjini. Okay. Agambye nti abo baba batwala mu DNA jida alabikanga azaawuse. Bit FM? Kadima. Nji? Ono Saude matu. Jida atwala abo ku musaayi afune ekikazi. Atwala ekikazi ekituufu. Kwagamba kunjogera mu muuliddenga. Nange ndaba nga family Wanji? Nji? Katenga ndilunga omwana wa kiweewa. Omwana wa kiweewa. Nkali webale nnyo bulafe balire ddala. Bit FM? Hello. Wanji? Jida. Baba kola agende kugenda mbakiweewa. Mbakiweewa. Buli omwaga family zaabuse. Mawe bali kutuweereza sebo kakati era bannaye abakyala amagezi gempa omwana omuwala oyo agende botera abuuze mbakiweewa bino ebya mama wabiveeko mama we yafuuka muzibu nnyo agende ebotera abuuze mbakiweewa wali ekika kye omwana wakiweewa buli omwaga nti omwana wakiweewa katusembyeyo ono Kadima ebiriwo byonna nze ndaba ng'omwana ewakiweewa Jida yandigezezzaako ku abo nze mugalu Betty wanesseeta lumuli mwebale kuweeza Jida jangu wano ku Bit FM ekintabuli ky'omuziki ojja kuba ng'otulaba nga wewatukubira essimu tulabike nga tukolera ne basenga abo bano kuba ennamba zange zaabwe nzirina kituufu nange ne bwana talina ssente